Yes, mwenna abatulaba jamusiza okwanga mutula tubagala nnyo. Tukyali kushya Martha Mukisa. Egezezaako okubanga ekubira ddala nga bwe olaba abantu bo bakyankalanye Tombi amumulaba kusize gyagazaako okubanga ayimba ennyimba ze. Ekintu kino tukibavugira ddala bulungi nnyo. Wena yonna gy'osiza okutulaba ke kaseera obe ng'osalako kozi wano kyakutte dda Martha Mukisa ekifo asobodde okubanga akifiringa tukapasite era we twogerera abantu balina mu kubagoba wabula nga tutebamu ssente Hajati Kaludongo n'agamba gendayo akulombojjere edduwa abulamu beere nga butambulira ddala bulungi akanamba keeko osobola okuba nga omukubirako then naawe ayagala okubanga awulanga naffe enamba yiiyo naawe osobola okuba nga oyitako osobole okuba nga tukwasaganyiza ddala ye Martha Mukisa ekintu akikubye obwana buubo Tombi bugezesaako okubanga bumuwa love. Yes, kambalekere Tombi wabula abayimbi bonna atubayina wano so agoba oyagala okumanya ekibadde ewa Martha Mukisa oba ekiri ewa Martha Mukisa wano olina okubanga ostikinga so buli kimu ogenda kubanga okifuna kambalekere vidiyo eno amubeere nga muginyumirwa annammwe. Sasoma